Mwenga muzimbye Kampala yonna mugimazeewo. Mugeza amagulu gonna mugeza obubina bulinganga enjovu. Olwa sente ze mufunye mwayina ki? Before 1986 mwayina ki? Mwayina ki? Mwali balavu balunkusi abawedde emirimu mwayina ki? Mutulage kye mwayina before 1986. Temwagenda mu nsiko kununula ggwanga mwagenda kubba era mulibbye. Barakana shuwa buli muntu aparticipate ze mukubbe ggwanga lino. Mujja kisasulira one day. We cannot allow this country to be administered by a few vampires who run in this country now. Mubye buli wantu, mubye mu UR, mubye mu URA, mubye mu UNRA, mubye mu Ministry of Finance, mubye mu KCC, mubye mu Civil Aviation, buli wa mu babu bi, temwina kye mukolera abantu. Fe tuli bajju. Ekyo tikirisa buli debate. Name aba Minister of Health, Dr. Change, Dr. Diana. Mwe muyina abaana fe situina baana. Mwe mwagala okulya ennyama fe tulya entula. Fe tulina ko matado bamwenga muyina sola, muyina amasannyalaze, muyina buli kintu. Mutinkudde bannayuganda njagala mbabulire. But I can assure you. Buli muntu yeetabye mu kubba eggwanga lino tumumanyi. Mubye eggwanga basajja mmwe ne bakazi mmwe mubye eggwanga lino. Buli lusozi lwonna muluzimbyeko. Mumukola ki? President Yoweri Museveni. Simple. Kola ekintu kiri bwe kiboya alaga biga noga yole gonoga maleyo. Kintu kiri kimu. Gamba nti buli muntu ayina ekizimbe ekisuba milioni 5 akubula ejiya sente. Olikola be embwa zino bwe zifuluma wana mu office nga zidduka emisinde. Simple. President kyobokola. Mwe bantu mwe abandaba oboli wa FDC, oboli wa People Power, oboli wa DP, oboli wa NT, obana oboli wa NRM. Kijja tutwalira emyaka 2 okuzzaawo Uganda bana abasajja gye bonoonye for the last 30. They still with impunity. Baba buli wamu buli awali sente be baliwo. Okitege kati faba byogerako nga bagoba. Tokkizibwa kulinya ku radio, tokkizibwa kubera ku TV. Kati omuzungu yatukolera social media. Ate ne bwona atutta bajja kuwolera eggwanga ekyo kanki babulire. Obwo obumundu bwe mutambula nabo mu bumotoka obwo. N'obwo bugombe matuya n'enseka n'okuseka. Mubye eggwanga abaali abaddugavu kati mweli weeru. Muyina obubina mulinganga enjovu n'ebitumbwe by'enkana emigugo. Successful mulibbi. Kubanga it's Frank Gashumba. Kasirye eggwanga yafudde. Tamale mirundi. Sheke Muzaata. Ababadde basigaddewo aboogera ebinyigiriza abantu. N'omulala basajja mivule. Bebadde basigaddewo aboogera ebinyigiriza abantu. Abasigadde ya bootlickers. Ate kye bakoze successful kwe kufula radio zo nanga za ba comedians. You can no longer get a TV or a radio station imoteka owulirize. Buli TV buli radio eriko comedian. Nsi awo abantu gye bafudde babadiikula. Ngenda kukola Facebook lives nyingi this week. Ensonga ya bali luno, ensonga ya bali black. Mumuwe sente ze. Esingle mother yabagambye alina abaana 2. Yakolera bwerere. Ale morning workout wewedde kangene nkola ebirala. But I can tell you, we are not giving up in this country. Nedda basajja mmwe mutujoze nnyo. Basajja mmwe ne bakazi mmwe mutujoze nnyo. Omusiraamu ngadde oli muntu mukulu. Ngoli musiraamu abuvunanyizibwa. Nkulamusizaako ngoli muwagizi wa gavumenti eno. Yetaaga okulamusaako. Nze ne wange abo mbalabanga kyabulambuzi. Kuba omusiraamu ng'otegera bulungi. Ngoli musajja mukulu. Ngoli wa buvunanyizibwa. Bw'oba owagira gavumenti yeyo luno. Mbutuufu nkulamusiza. Olina amaanyi. Era oli musajja mugezi. Kyawunyisa nnyo majidu. Nga gwe bw'otuulamu awamu. Haji. Seeka. Nga gwe bongo buga nti eno gavumenti yeetaaga kuwagira. Nkulamusiza. Seeka Twaha Kakande bazemu ne bamuwamba. Oluvannyuma lw'okumusoberera omulundi gwe bamusoberera n'abaddukako baamututte. N'abalala bangi
bino saagala byogera kuba kituufu nze ng'omuntu nina obulumiinze nze ku basajja bano mwe temumanyi kye batukoze nga basiraamu. Sabalo ekitiibwa abasajja batusimattuleko. Sajja Allah batusimattuleko nedda. Tusobola kukola fujjo ku banno lyenkanidde. Saagala kujjukiza abasajja batukosa kuva mu Jansanvu. Amini avaako baatirimbula abasiraamu. Astagfirullah. Nga baali abasale mu kutulimbirwa kw'abasiraamu bano. Nyina taata w'omu ku mikwano gyange naye mbadde naye. Kitaawe baamufeffeta Haaji ne yeekukuma mu mirambo gy'abasiraamu banne. Ajiri gomanyi okwekukuma mu mirambo ne bakufeffeta ne bakkiriza nti bonna tubase. Nga ki? Gomanyi omusiraamu ali mu kkomera. Abasiraamu abakubiddwa amasasi emisana ttuku. Kati bwe namusa kwabawagira mba musobya. Balina nsonga zaabwe nga bo gwe baweroozezzaako ng'omu. Ate se bwe batunenya. Era omutuukako n'omulaba nga yenna akutunuulira atakutegeera tontegeera lekayo. Shaitaani. Nina bye saagala kuyingiramu kuba ate n'ogeza oba musiraamu ng'oli Muganda. Allahu akbar. Gwe amazambi oba namane naaga. Mundeke obula kutubikomyawo kuba nsiina buzibu nja kuziikibwa mu nkoowe ttu. Lwendera afa ne kyennafa saagala kukimanya kubeera ne bwe mbimanya era bisigala byebyo. Nze abavunaanyizibwa kuziikibwa kwange mbamanyi era nabagamba Haji Musa Isa Mubiru mukwano gwange Allah munsaasirire. Programu bagirimu. Yala kwogera ne Dr. Musa Hassan Waswa imamu waffe wali ennyana akulemberemu eswala y'omufu. Temumanyi. Saagala sijja kusukkakaawo. Omusiraamu wandituddewo n'osirika kuba ensi ekumanyi era ekulaba. Ate wallahi kookolo otya bakumanyi nti oli musiraamu. Gwe sinika amannyo nabo bamale mwawukana mu cabinet meeting ne baddamu ne batuula ezaabwe eyaabwe etaliimu muntu. Kiva ejjinja alina gwe yatuulako naye. Kiva ejjinja Allah yafa, Allah musaasire. Naye bali bakyattunkana kuyimirizawo IU university eyo. Alina gwe yali ayogeranga nti oyo yeerabidde. Bali balina gwe boogerako. Yeerabidde nti bano abasajja tebatwagala. Ng'ayogera ebyo yali omu ku bamyuka Ssaabaminisita, Prime Minister. Wagira. Nze byange sibirumamu. Sina nsonga yonna empagiza. Ku kyemmanyi. Allah tusaasi. Nsaba ngo ekitiibwa ekituufu babasajja batusimattuleko. Batusimattuleko. Era enteekateeka mmanyi nti agiina. Era one time. Allahumma one time. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ensi eritegeera ani yattanga abasiraamu. Abasiraamu bakubiddwa amasasi. Report zaabula. Abaana baabwe tebamanyi mayitire g'abakitaabwe. N'abaabulawo obubuzi. N'abakyabuzibwawo. Zimeno kambyogera emisana ekirungi nze ndooza temujja kulumwa nnyo. Nze kirungi ensonga mugitegedde bwe biba bifaananyi nga bwe binaafaanana. Tewali buzibu. Sirabanga owa famire yange yenna mu kamera batuuleyo eka basirike. Mbyogera mbimanyi.
sirabanga wa family yange yenna si mukyala si mwana temunoonyanga mutuleka musirike yabatonda waali nze ngenze byange muli nsangayo inshallah ulira nga yetaaga okuwondera kawondere nyero yinza obutanemerako nnyo mininsi waali ate nga makakasa nti inshallah bw'abasiwe yabitegeka weetuli ate tujja byogera buli kye tuwulira ku mutima inshallah buli muntu waddemba okutegera nga ye kati manyi nti bali abasiramu benjogedde kubajja kunnomba bagenda kunkubira waliwo abalumba maama wange maama ngenda mumugamba kati ndowooza bampita mu maama mwana mugambe yanzaala byaggwa takite kyekyasoboka ate nange yenze nze sikyasobola kutegera nga maama wange oli mukyala nze ndi musajja bwaba Allah yateekateeka maama musooke maama namugamba ekyo kite bwe mba okusooka mba nyina okusooka envubuka namulabye ejjuuza oba yamumpereza nga yeefeffettera ebisiika ebitafutafu agandi soda si yatakafeero okuuma ensigo mbu Subaru negenda kuba n'ensigo z'ennamu Subaru ekwambala n'ogenda n'ensigo z'ennamu kati ate bana abayaayi nazo tebazikukkiriza genda nazo kati soda munywe basokole enfu soda munywa na buli kimu nkirya bwe ziba wakati banasajja ojja kusirika Subaru ekwambale kati byoba wadduse eki byonna byebyo konna kusigala kufa saballo ekitiibwa ekyamazima bwana abasajja batusimatuleko tulabe ku Uganda nga ddala abantu baagala ensi yaabwe ng'abantu baagalana ne bannaabwe ng'abakulembera baagala be bakulembera bano abasajja tebaagala be bakulembera yagalagala tebalina mundeke ekirungi byonna nti ku lwammwe kampiseewo ka disclaimer bigambo byowulidde n'amaloboozi si byabasiraamu abali mu ddalasa yadde abakulembera omuzikiti guno byali ku muzindaalo nga ye ndooza mwe mwejjeeredde nsaba Lwekitiibwa tukola ku lulwe ate atwongera obukuumi bwe ya Rabbi nteekateekayo kuba tusimatulako bw'eba ebadde nga Allah agifunzeemu ya Rabbi Allah agifunzeemu Allah ajanguyeemu ya Rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tuyigemu kimu bibiri bisatu bijja tumala musome namwe abaana akavunda abyukweri namulekera okukwatira abantu bwereere n'abagamba mwe poliisi mwabamagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ati gye tuyita prima facie case alina omusango twakute Muhammad ate tumaze na wiki bbiri naye omusango teguliwo wakwata waaki